Okutandikira mu ssaza Busiro eggye lya Updf ery'okumazzi litandise okuyambako abasuubuzi n'abasaabaze abaawonyeewo mu kabenje k'ekinaala ekibbidde mu nnyanja Nalubaale enkya ya leero ng'abantu nga 6 bateeberezebwa nti bafudde. Omusasi waffe Kakooza George William Kabikuwe. Jesse banteke wali kulya tolize nja kuvaayo. Ali yakuviramu wano ngende wali. Bakaawo nabo baba. Kati ebo biti mama mulika byobuuza. Ekyo mwana muto yandikibuuzizza. Embeera ya Nyiike, Miranga na Biwoobe mu Balunyanja abali ku muyigo gw'okunoonya bannaabwe abagudde mu nnyanja mu kinaala enkya ya leero nga kitegeerekese nti ku bantu 16 babadde ku kinaala kino abantu 10 banyuluddwa era bawonyezeddwa okufiira mu kabenje kano ng'abantu 3 banyuluddwa bo bafudde dda nga n'abalala 3 bakyanoonyezebwa era ku muyigo guno n'eggye ly'eggwanga erya UPDF naddala erikuuma omukulembeze w'eggwanga Bajjeyo Nagomubuto okuyambako abalunyanja bano abagudde ku kabenje nga bayungudde amaato nga gali ku nnyanja mu kiseera kino ganoonya saako okujja abaataasiddwa we bateereddwa okubazza e Nakiwogo awamu n'e Bussi. Omu ku bakulembeze mu kitundu kino Kansala Michael Musuuza Galiwango agamba nti embeera ekyali ya bunkenke nnyo nga bakyetaaga obuyambi obulala. Okutuuka ku mwalo bamaze okuyambibwako abasirikale ba UPDF SFC bamaze okutuyamba balese rescue boat netujjayo n'eryato eribadde bannaffe mu bafiiridde n'emirambo egimu 3 kuliko n'ogw'omwana gumu nabo tumaze okufuna bannaffe abalala 3 tebannaba kulabika naye nga tuyambiddwako mu bitongole ebyo wamu n'abakulembeze b'eggombolera y'e Bussi okulaba nga bannaffe tutaasa ate abawonyeewo. Bwetyo tukyali ku kitundu naye nga tugyolekedde omulimu gw'okugeddayo ate okulaba nga tunyoonya bannaffe abo abalala wamu n'ebitongole by'amaliini biri ku nnyanja. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Mu ssaza Buddu obulabirizi obwa West Buganda bwanjudde enteekateeka ez'okwezza obuyinza n'okutwala obuvunaanyizibwa ku ndabirira n'enzirukanya y'emirimu mu masomero gaabwo n'ekigendererwa eky'okwongera okunyweza empisa mu bayizi n'okwongera okutumbula omutindo gw'ebyensoma. Saabadinkoni w'ekijjabwa Reverend Canon Patrick Simbwa asinzidde mu kusaba okw'okwebaza Katonda olw'essomero lya gavumenti eriri ku musingi gw'ekkanisa erya Kijjabwa Emikyaki of Uganda Secondary School mu kibuga Masaka okuyita obulungi ebigezo ebya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga n'akkaatiriza nti essomero okuyambibwako gavumenti tekibajjaako buyinza okuteekawo entegeka ezinaakuuma abayizi baabwe mu nnambika y'ekkanisa. Omukono gwa gavumenti mu nkola ya UPE naye enkola eyo tegamba nti there should be industry. Oyo mute ffe tumanyi kye tuliko, ffe tumanyi obunkenke bwe tuliko ate bekisinga okwewuunyisa ngenda kukomawo ali mukambwe nnyo ennabeerera Jeffrey ngenda kukomawo sina bukambwe naye nze obwange ezooba si bitambula bitya bizalimu akacyankala nate kirungi abalenzi babalese mu maaso gaabwe kwebaka nga temunneeba kati kuno olubimbi bannaffe lwe baatuwadde bano Abagudde lwe baatuwadde tutegeeza nti waliwo kye tuteekwa okukola tugende ku mutendera oguddako ogusingawo. Waliwo omuyizi Kunya Robert eyakoze obubonero 20 mu bigezo bya siniya ey'omukaaga ebyakadda kyokka nga mweraliikirivu olwannyina abadde amuweerera gw'abeera naye obutaba na nsimbi zimwongerayo ng'ono ekkanisa nga bali wamu n'abatwala essomero beeyamye okumukwasizaako. Omukulu w'essomero lino Daniel Baker Kyaluzzi ategeezezza nti batadde omulaka ku kulambika abaana mu mpisa n'eddiini olwo ne banywerera ku mulamu ogw'okusoma kubanga Ssaabasajja Kabaka ayagala abavubuka abagunjuddwa obulungi abanaaweereza obwakabaka n'ensi yaabwe Uganda. Twebaza nnyo ekkanisa tweyama nti gavumenti nga bwe tulagira okukola tugenda kubanga tutambulira kumu ne gavumenti ya Uganda okulambika abaana bano basobole okuba n'empisa ate era basobole okusoma obulungi bayite basobole okufuna obubonero naddala obubatwala ku university okukola kkosi enzito. Bassebo abazadde wamu n'abantu bonna abatuwa abaana twagala tutambulire ku mulanga gwa Ssaabasajja Kabaka waffe omulungi atulambika buli kaseera tuweerera abaana. Mu ssaza Busujju enteekateeka za ttabamiruko w'abakulembeze mu ssaza Busujju ziwedde ng'agenda kwetabwamu abakulembeze ku mitendera gyonna omuli abaami bannaddiini n'abakulembeze mu gavumenti eya wakati. Omusasi waffe James Kaana Ssebuguzi y'abirina. Ttabamiruko naategekebwa buli mwaka era nga yeetabwamu abakulembeze ku mitendera gyonna abaweerereza mu ssaza Busujju okuli aba gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka bannaddiini
n'abakulembeze mu gavumenti eya wakati ng'omulundi guno wakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 14 ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno nga wakuyindira ku mbuga y'essaza e Mwera. Okusinziira ku mwami wa Ssaabasajja alamula essaza lino Busujju, Kasujju Mark Jingo Byekwaso Kaberengo owookubiri, waliwo obwetaavu obw'okwekubamu ttooki okulaba entambuza y'emirimu wakati wa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, bannaddiini n'abakulembeze mu gavumenti eya wakati. Nga nabwe kityo eno y'ensonga lwaki buli mwaka bategeka ensinkano eno. Ssaabasajja Kabaka atukubitirira okukolagana obulungi n'abakulembeze bonna. Abantu bwe tubanga tukolagana bulungi n'abakulembeze b'eddiini n'abakulembeze ba gavumenti eza wakati n'abakola emirimu egyabwe kituyambako okutambuza emirimu gy'essaza mu bwangu. Tusuubira mu bino mu ttabeeruka waffe okweyazayaza okumanya bizibu ki ebirimu Busujju bane abituleetera tubimalawo tutya ne lwaki bitusoomooza. Neera mulimu n'okweteekerateekera mu kuyiga bye tujja okusoma okweteekerateekera enkyukakyuka. Tugambe obadde mwami olwaleero enkyala gy'osobola otaba mwami naye enkyukakyuka eyo gibeeramu otya n'osigala ng'okyatambula n'omulembe. Tusuubira okutomesebwa okulembeza obulungi. Ku lunaku luno lwe lumu essaza Busujju ligenda okutandika mu butongole okutunda emijoozi eginaddukirwamu emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka eginaakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokuna omwaka guno. Era omwami wa Ssaabasajja Kabaka alamula essaza Busujju Kasujju Mark Jingo Byekwaso Kaberengo owookubiri asabye abaneetaba mu ttabamiruka ono okuyitamu n'akasente beetwalire ku mijoozi gino nga teginnaggwaawo. Kulwakya 8 CBS FM y'obujjajja James Kana Sebuguzi ndi Mityana mu ssaza Busujju. Mu ssaza Buddu abatuuze ku byalo bibiri Buyiisa ne Lutunga mu district y'Ekyotera bali mu maziga olw'enju zaabwe enkuba okuzireka kuddimwa. Omusasi waffe Sozi Sekimpi Lwazi y'abirina. Sawa nga 11 awo ng'obudde busaasaana okubwatuka kw'eggulu obumyanso olw'enkuba ey'amaanyi n'etandika okuyiika olwo ne mujjiramu embuyaga ey'amaanyi esengeeti kudda amayumba agawerako nereka ng'egoyezaagweyeza emmere y'abantu okuli ebitooke, muwogo ne lumonde saako n'ebimera ebirala. Ebyalo ebisinzeewo okukosebwa kuliko ekyalo ky'e Buyiisa ne Lutunga byonna biri mu ggombola y'Ekirumba mu disitulikiti eno ey'Ekyotera. Emiti gy'amasannyalaze egiwerako ddala nagyo gigudde wansi nga n'egimu gigudde ku mayumba g'abantu. Abatuuze kye bagamba ti kino kya bulabe nnyo eri obulamu bwabwe. Mu Namutikwa w'enkuba ono abantu 3 be balumiziddwa ne baddusibwa mu ddwaliro e Kaliso nga bali mu mbeera mbi nnyo kyokka nga n'abalala bawerako bakoseddwa newankubadde nga tebafunye bisago by'amaanyi. Okusinziira ku Hassan Eziritwawula omu ku batuuze mu bitundu ebyo ng'ate ye mmyuka wa ssentebe ow'omuluka ogwo gw'e Buyiisa agambye nti bafunye omukisa tewali n'omu afiiridde mu njega eno. Abantu bayetandise mu ssaawa za kiro ssaawa nga 11 awo n'etonnyanga erimu n'emuzira ekyaddiridde ekibuyaga ow'amaanyi okukunta n'atikkula amayumba g'abantu. Ennyumba ziwerera ddala ku 7 era mu LCA Lutunga bamu bakoseddwa nnyo n'abalala batwaliddwa mu ddwaliro e Kaliise. N'emiti gy'amasannyalaze egimu gisiguse naye ng'obuyambi bwe tusaba abawumema abo bajje batuyambe kubanga okutaasa abantu abakyali abalamu. Naye ng'ebintu ku lwa CBS FM radio ey'obujjajja nze Sekimpi Lwazi Kyotera. Mu ssaza Busiro aba district ey'Ewakiso baganya okujaguza olunaku lw'abakyala kubanga tebakyalulabamu muganyulo gwonna. Omusasi waffe Ssaalongo Kawuma Masembe kabikuwe. Okusinziira ku Margaret Gasanjula na Kitende ng'ono yavunaanyizibwa ku kitongole kya ekikola ky'abantu ku lukiiko olufuzi olwa disitulikiti eno nti abakyala abakulembeze mu disitulikiti eno tebakyalaba lwaki bakyagenda mu maaso n'okujaguza olunaku lw'abakyala kubanga tebakyalulabamu mugaso. Olunaku lw'abakyala ebbanga lyonna bwe tuzze twetunuulira mirembe gino nga bwe gitambula naddala omulembe guno terunnaba kubeera n'amakulu gye tulinga abakyala. Era ensonga y'okujaguza olunaku luno ndabira ddala nga si nsonga ntuufu. Abakyala obudde buno tulina kwebuulirira, kwefumiitiriza, kwenoonya na kwetereeza. Era Margaret Nagasanjula na Kitende agamba nti abakyala abali mu byobufuzi bafuuka ekitagasa naddala bali ku ludda oluvuganya. Ey'ebyobufuzi ngaffe abakyala abali mu byobufuzi twatuuka ekiseera ng'omukyala tokyasobola kuva waka ng'oyingira ebyobufuzi nga totaddemu kabbayika. Ekiraga nti tuli mu kaseera ka kusoomoozebwa.
omukyala oyingira oba waliwo olukuŋŋaana lwonna ojja weeteeseteese obeera ng'agenda mu lutalo. Tukubwa, twambulwa, tusibwa mu makomera, oluusi tusibwa n'abasajja. Nakitende ayongera n'ategeeza nti bo yadde bagezezaako okulwana nti naye tebakyalina ssuubi kubanga babakozesa bukozesa nga ekitagasa. Z'abakyala ng'ekyamazima ndowooza tutuuse ku serigama nti kati tuli hopeless, tetukyalina ssuubi, tuli kireberebe, onoonya sayidi awatuufu woogwa ne wakutabula. N'olw'ensonga eyo abatuwuliriza kuno kusoomozebwa kw'amaanyi nnyo eri abakyala bonna. Tukozesebwa mu bintu bingi ate ng'ekyamazima tetubifunamu. Ku lwakya Basaako Masembe wano ewakiso. Mu ssaza Mawokota abatemu abatannaba kutegeerekeka basse omusajja, omulambo ne bagusuula wakati mu kibuga ky'Empigi. Omusasi waffe Patrick Serugo y'abirina. Omusajja eyattiddwa tategese mannya olw'okuba tabadde na biwandiiko bimwogerako kyokka nga ali mu ssaati ya bbulu n'empale enzirugavu. Omulambo gw'omusajja oyo yali wakati w'emyaka 45 ku 5 gwasuuliddwa amabega wa ddwaliro lya gavumenti ey'Empigi mu kifo ekirimu ensiko ku kaguudo ka kolasi akava mu ttawuni y'Empigi okwambuka ku kifo ekimanyiddwa nga Wilson. Abalaalo ababadde batutte ente okuzisiba okumpi n'ekifo ekyo be bagudde ku mulambo gw'omusajja oyo. Kansala wa Town Council y'Empigi ku lukiiko lwa disitulikiti y'Empigi nga ye Musa Bukenya nga y'omu ku basoose okutuuka mu kifo basudde omulambo ogwo agambye nti kisoboka okuba nga bamuttidde mu kitundu ekirala omulambo ne bagusuula emabega w'eddwaliro ly'Empigi kyokka nga guliko enkwagulo ku mikono ne mu kyenyi ekiraga nti bandibanga basoose kulwanagana. N'asaba ababuliddwako omuntu waabwe batuukire poliisi y'Empigi. Olunaku lw'eggulo twasanze omusajja yafiira wano Empigi wakyengula eddwaliro nga bamuleeta n'omusuulawo naye wabaawo omuntu yenna yabulwako omuntu we nga tomanyi gy'ali nga yabulira mu bitundu by'Empigi Butambala. Omusajja ali myaka nga 5 ku 45 awo, omusajja muddugavu kutono mumpimpi bamusuula wano kolagana ne poliisi y'Empigi kubeera ng'onoonya omuntu wo naye nga obutali butebenkevu bususse nnyo mu kitundu kyaffe eky'Empigi. Tusaba poliisi ewe ng'eyongera amaanyi ng'era bwe yakoze okuba nti tuyamba. Omulambo gw'omusajja oyo gutwaliddwa mu ddwaliro Mulago mu Kampala nga poliisi weyongera okukola okunoonyereza. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Ate okuddayo mu ssaza Buddu abatuuze b'okunnabajuzi ku nsalo ya Bukomansimbi ne Kalungu baguddemu ekyekango we basanze omulambo gw'omuvubuka nga yattiddwa n'asuulibwa ku kkubo. Omufu tannategeerekeka bimukwatako alabiddwa ababoodaboda wamu ne bamakanika abakolera mu kitundu ekyo ng'ali mu kitaba ky'omusaayi. Omulambo gwe yattiddwa eggulire lino we tuliteekedde nga gukyali mu kifo ekyo ekya Nabajuzi nga buli agukubako eriiso yagenda nga ne poliisi y'ebidduka nayo yaguyiseeko buyisi nga abatuuze balinze poliisi okuva e Bukomansimbi oba Kaliiro mu disitulikiti y'e Kalungu bajjewo omulambo ogwo. Abakulembeze ba bodaboda okubadde Ddaada ne Bamulanga Kifaluuku ab'ebutenga balabudde bannaabwe bakulembera okwala okuvuga eyo amatumbi budde mpozi n'okulekayo okusaabaza abantu bebeekengedde kosa n'obutayita mu bukubo obuziivu nga waliwo amakubo amanene kubanga ettimu n'okubba pikipiki byazzeemu. Era mu ssaza Buddu nga Abayisiraamu bayingidde olunaku olw'okubiri nga basiiba saaka abakkiririza mu Kristu nabo okuba mu kisiibo. Omusumba w'ekiwoomya mu disitulikiti y'e Kalungu Fred Kiwanuka Samula abuuliridde abasiibi beefumiitirize ku bigendererwa by'ekisiibo baleme okusiibira obwereere. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'abirina. Munaddiini ono omusumba w'obusumba bw'ekiwoomya Fred Kiwanuka Samula okubuulirira abaddu ba Allah saaka abakkiririza mu Kristu asinzidde ku mukolo ogumu ogubadde ku kyalo Bajja mu kibuga eky'Erukaya n'agamba nti abasiibi abasiraamu saaka abakkiririza mu Kristu basaana okwefumiitiriza ennyo n'okumanya amakulu agali mu kusiiba. Kale nno bassebo ba Sahaba mbasaamu ekitiibwa manyi ti swaumu yatandise eyaffe tugikomekkereza ekiseera kyonna era mu kiseera kino kitulimu ffe ekyaffe kya nnaku 40 bannaffe Abayisiraamu kya nnaku 30 awo wengenda okutambulira tweyisizza tutya kyenkola Katonda kyayagala oba si kyayagala. N'olwekyo okusiiba kukyusaako oba kukyusiza ddala embeera gy'obadde otambuliramu etali ya butuukirivu etali ya nnongoofu n'ogikola ki n'ogivaamu. Ate sigamba nti kansiibe bwe zinaggwako anandaba
bwezina gwakaana akola ki kankisiibe kiggweko wenakoma wenkola ki ekyo mukama kyakola ki bw'osiiba osiibira ddala emirembe naki abantu babeera bantu balamu mu biseera by'okusiiba naye kusiiba bwe kuggwako ebintu ne bitabuka. Fred Kiwanuka Samula mu ngeri y'emu alabudde ku ttemu erisusse mu Uganda n'asaba bannayuganda beekwate ennyo ku kitabo kya Yoweri ekiri mu Bayibuli. Omwana yasse taata we omuvubuka wa myaka 15 n'agamba taata buli wabadde akomayo waka wano atuyombesa ajja atamidde atuvuma biki namusse omwana emyaka 15 ajjawo obuvumu okuta taata nga tayambiddwako. Taata weekebere waka oli safe, maama weekebere waka oli safe n'abaana bo. Ebyo Yoweri byatugamba mu ssula ey'okubiri onyole 13 tuyuze emitima gyaffe so si kati okusanga omuntu osanga ensolo. Ku lwa CBS radio y'obujjajja Isuubuga Muzaffaalu e Kalungu mu Buddu.